Sabasumba, Umula mirembe, Chitafe Sabasumba, Chitafe Sabasumba, Chizitorwanga, Omukame yakutua, Akuumuze mirembe. Chitafe Sabasumba, Umula mirembe, Chitafe Sabasumba, Chitafe Sabasumba, Chizitorwanga, Omukame yakutua, Akuumuze mirembe. Chitafe Sabasumba, Umula mirembe, Chitafe Sabasumba, Chitafe Sabasumba, Chizitorwanga, Omukame yakutua, Akuumuze mirembe. Nomwiza buli kantu patiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu bakeko lekusigenda mmwe ennaku zonna. Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere nga tujjukira n'okusabira omugenzi Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga yali musumba mulungi. Abooluganda abaagalwa, olwaleero luggweza omwaka mulamba kukya Ssaabasumba waffe omugenzi Cyprian Kizito Lwanga, Omukama amuyita okuva mu bulamu bw'ensi. Olwaleero nno twebuulira ku bulamu bw'omugenzi ate n'okwongera okumusabira. Omukama amuwa ekyumula eky'emirembe. Evangiri ya Yowaana yekkaatiriza okwagala kwa Katonda okweyorekera mu Yesu Kristo omusumba omulungi. Omukama atugamba nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bw'okubeera endiga ze. Kiva mu Yowaana 10:11. Okubeera omusumba omulungi Yesu Kristo yakyoleka bwe yatufiirira ku musaalaba. Mu kusoomozebwa n'ebizibu bye yayitamu mu bulumi obw'ekitalo ennyo, Yesu teyayabulira buvunaanyizibwa bwe ng'omusumba omulungi. Mu bulamu ne mu kufa, Yesu Kristo awa ekyokulabirako ddala abalyoyi b'emyoyo mu ngeri y'okutambuzaamu obuweereza Omukama bw'aba abawadde. Nga tujjukira omugenzi Ssaabasumba, twebaza Omukama olw'obuweereza bwe yatuukiriza mu Ekereziya
ng'omusoosolooti ate era ng'omusumba. Yaggyirayo ddala ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo, omusumba omulungi. Mu kusoomozebwa kwonna kwe yayitamu teyayabulira buvunaanyizibwa bwe ng'omusumba. Ssaabasumba yalwanirira endiga, emisege gireme kugitaagula. Mu nsi ejjudde obulimba yanywereranga ku mazima, n'agumira byonna naye nga tagavuddeeko. Yasitula eddoboozi lye n'ayogerera olw'endiga ezitalina ddoboozi, era teyeebaliriranga mu byonna. Yeetikka omusaala ogw'obukulembeze Omukama gwe yamutikka okutuuka ku Kalivaaliyo. Yakola n'amaanyi ge gonna okulaba ng'embeera y'abantu ekyuka, ng'agobera omubala gwe yalonda ng'afunye obwepisikoopi. Ora et labora ut habietum vitam. Mwegayirire nga bwe mukola musobole okufuna obulamu obujjuvu. Ssaabasumba yali musumba mulungi ateeganya, era ebibala by'okuyiiya kwe n'amaanyi ge byetoolodde wonna mu ssaza lyaffe ekkulu n'awalala wonna. Yakola ku lw'obulungi bw'Ekereziya, ku lw'obulungi bw'essaza, ate n'abantu okutwaliza awamu. Nga tumusabira, twebaza Katonda olw'ekirabo kye yatuwa mu buweereza bwe, mu bulamu bwe ne mu kufa. Kubanga Omukama waffe Yesu Kristo tuyinza okugamba nti Ssaabasumba yawaayo obulamu bwe, amaanyi ge, amagezi ge na byonna bye yalina olw'obulamu bw'abantu ba Katonda Omukama be yali amukwasizza. Tusaba Omukama eyamuyita asinzire ku birungi ebingi bye yakolera abantu b'essaza lyaffe n'Ekereziya yonna. Omukama oyo amuwa ekiwumulo eky'emirembe. Ayi Mukama muwe ekiwumulo ekitaggwaawo. Ayi Mukama muwe ekiwumulo ekitaggwaawo. Emyoyo gy'Abaganda baffe bonna abaafa Omukama agiwe ekiwumulo eky'emirembe. N'ateekako omukono gwe Pawulo Ssemwogerere, Ssaabasumba wa Kampala. Tweyanziza nnyo. Ayo
College, Nabingo, naming the Ladin